Semaka Freddy Mukiibi gwatuza mu lukiiko lw'ekyalo Bubiri ekisangibwa mu Ggombolola y'e Nagojje Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono. Abatuuze bamulumiriza emize egy'enjawulo omuli okubasibako emisango olutatadde, okwagala okubabbira ebibanja so nga ne bakabasajja tebasonsuse bugambo nneeyano n'ekigendererwa eky'okubeza. Mukiibi oba mulina gye musobola omutwala mu muteeka eyo watasobola mutwala eyo bana etukubye nduntu oba tujjamu mpatandike kulekana bulekani tetumanyi. Olukiiko lwetayimu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde omumyuka wa RDC Mukono Michael Segawa nga bakiri abakazi bamulumiriza nga babasanga mu kkubo n'abeewerera nga bagenda okukinyonyoka nga ne mukazi we mu lukiiko mwali amoga. Nali ngenda mu nnimiro yange ewa Bulongo ne musanga mu kkoona wali mu kisenyi n'agamba amuvuga nti n'oyo kwali kwembi kuki owa boda n'ayimirira ne mugamba onvunaana ki tibe bano gwe saazo nsobola kutwala yala antwala wa akaseera waliwo omusajja alumiriza Mukiibi nti yaviirako mukazi we okunoba mu ddiya nga bwe yagendayo okwogera naye nga musanji we yamubogolera okukira laddu. ne ngamba Mukiibi mukyala wange yakolako wa mwami Mukiibi ayinza okuba n'essawa ya leero ng'omukyalo oyo yagenze ng'ali omwami Mukiibi akola ki. Abalala bamulumiriza nti azze abateekesa emikono ku mpapula nga basuubiza okubaleetera amasannyalaze nga kati emyaka giweze 4 tebalabanga wadde ku kikondo. Bw'obeera mukwano gwa chairman ne wakulaba nga gwogenze wali ng'owulira ensonga ekutudde alina okugata ku kabondo kaabo batakola ki. Mukiibi yeewozezaako nga n'ebyokusigula abakabasajja abyegaanye ti ye abeera abawa mirimu. Omukyala bw'anoba ku bbaawe omwami n'alowooza nalimbawo emirimu n'abakyala n'alowooza nti mukyala we zinamuwadde omulimu eyo gyendi natandika okubuuliriza ku kyalo bannange ani amanyi Mukiibi gyali bannange Mukiibi biki. Geoffrey Kabuusu ssentebe w'ekyalo alaza RDC Segawa emisango egyamuggulwawo ku poliisi olwa Mukiibi lwakugaana kuteeka emikono ku ndagaano ez'ekifere. Ne mugamba nze sikola ndagaano nga nannyini ttaka atunda takola kitaliiwo ng'ayagala ankwate nkubeko sitampu ankwate mbunatunze ettaka lye nga taliiwo. Mbuyogere oba ssente nkugule awantu awo olw'obusungu ne mugamba mpa miliyoni meka 2. Najja n'angamba kati tutomanye nti ye nawadde obwana bwo eddagala erya ssenyiga naye nkuguddeko omusango tayagala kujjanjaba abaana naye mugamba mukolo Mukiibi. Omwami oyo mukujja nze nasooka n'omuwa obuwunga ewange Ye Margaret Nakavubu anenyeeza Mukiibi okugula ebibanja by'abantu ku ssente obukadde 7 n'abazisulako 5,000. Ogula ettaka ne bwe kiba kibanja togula binyeebwa nti nsasula n'5,000 n'ensasula n'omutwalo wali ogula kyekyo. Tuyina omukyalo omu bamuyita Kuzaala naye kizibu. Amyuka RDC asuubiza okwogera n'abatwala poliisi y'e Naggalama okulaba nga batuuze bagibwako emisango egyaba gyetekebwako olwa Mukiibi. Okuva n'olwaleero tewaliiwo muntu wa wano atakubye Mukiibi oba Mukiibi gwatakubye agenda kubeera n'omusango ku poliisi. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu lino ku Rwabukedde TV.